bamuleta saketi jukira ali mu nkondo bamuleta saketi tebannamuwaamu kumpi omusajja aleta bwati oluyi sirikali kagenda okuba omubaka kaleta kogera rujulu nyankole obale na Runyarwanda alwa ayo mugambo wayo fa ngakirira mu bwati asima tukoli ngakirira wati lwakwata wano lwakwatani nina kitegeeza naye mpiza mu kwata lwakwata wano mugende bikibu bwogedda oli yakanyine amukubye adduka noonya ki enkoni mutere enkoni ngaba yaba mugande dda bikibi kirega waliwo abawoya waliwo abasungu lwaki nja ku mukolo gw'abandi n'akakofiira ku mutwe wuliriza Edwin kuba ye yaliko yekka n'akakofiira wuliriza Edwin omanyi nganze akwasaganya ebyo ebintu obeere bantu n'omwaka tolaba wano wetuli mpulira tulinawo obululu bwaffe toyogera kikuba ki kikuba bulandi kuba bali mu buyinza gweyogera bibyo ng'osaba kalulu kati oli ali eri akuwa akalulu ke ng'akimanyi nti wayogedde bulungi wamuperese bulungi bwe kiri naye tomugamba nti ate simanya gundi ate simanya afuze bubi aluddeko ati awo ekituufu kwolwo jukira twepimyemu mu motoka tumaze okwepimamu tawulidde tatuwuliriza nafo nze nkunze era musore to say this nange era naga kanyendeyo just kumulaga nti wenda twadde omubaka teyayagala bagamba direct nti bakubye museka era naye yagamba bamulese oluyiruze naye terumukutte ate lwamukwata wano ati jukira oli waba abadde ate kuba oli musiru oli wano oyagala kwesasula ze babakubira sembabulese wano kwata wano ate kati jukira ne force because era yali aluleeta bwati yeewomamuko ng'oli omulala wamugaa nedda don't arasa babagobye ku mukolo omugenze mujjanjabya abantu bammwe era omubaka babasasula eyabali omubaka webale kuba muntu mulamu okubanga abantu bo ne babatuusaako obuzibu wabafuna katambula amaanyi buli munyankole buli adde atagenda tulonda n'agamba ate bakoze kibi nnyo kale tukwaniriza gwe nawe natulaba ku mukutu Ground Media UG ate kossa ne Cookie Promotions atugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga osubscribinga ku mikutu egyo ate n'okubanga otugoberera akadde konna tugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala twogera okugamba nti genda ku www.groundmediaug.com osobole okubanga weegatta ku the big family tugamba ku Ground Media okwo kwe website osobole okubanga osangako TV emanyiddwa nga Ground TV agyosobola okubanga olaba akadde konna. It is 100% entertainment. Buli wobulira nga oyagala okubanga oli mu ssanyu buli kimu okifuna ku mukutu ogwo. Osobola okugifunira ku Afro Mobile ate ku Sunny My Channel app buli kimu ekisobola okubanga kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Nga tubadde tukyali nyumyamu ku nsonga z'akalulu nga bwe katambudde. Olunaku olwaleero njagala tuve nga tusalako tugendeko essembabule ate tumanye sayidi eyo byagenda bitya. Abayimbi palamenti bagyesonyiye era kitegeeza nti omulundi guno eno olunaku olwaleero njagala okubanga njogeramuko kwabo ne ttiimu ya Nina Rose then after ate we tunaaba tufunye omubaka naye tusobole okubanga atubuulira ebisingako okusinziira ku ttiimu byegenda otugamba. Omukulu Sanchez tusanyusa okukulaba ssebo. Ssebo naye mbaaniriza era mwebale kunnyaniriza ku mikutu gino Ground Media Uganda ne Cookie Promotions. Yes. Kaseera kadde kawaamu ndowooza nga temundabako. Kaseera kabadde kawa ogegedde ssembabule naye twakomyewo alhamdulillah tuli balamu ekisinga obukulu
tewali kistressinga wadde era njagala kutwala omukisa guno munaasonyiwa bannange okubatoolera ku salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya erinnya lyange David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Ya saba FFC. Mukuluka Zimbabwe bavuddeyo tuli balamu tetulina stress tetulina mabanja ng'otandise okwedifendinga no nkubuulira kiri ku reality abantu kye batamanyi bayinza okugamba njogeranga ekisooka ndi wa mawulire yesebo nkolera omukutu gwe bayita cookie promotions buli omu akimanyi ekyo. Ekyokubiri mbadde ku ttiimu y'omubaka Nina Kankunda nga media coordinator oba PR abeera ki ku ttiimu yaffe kuliko official PA ne personal representative owa media. Okay. Both musically Nina ne politically yegwe awo oba omwetaaga era gamba kunoonya ku Sanchez ekintu ekikwatagane brand ya Nina Rose amawulire bumpimpi njaga ndi mu management munda bwe kiri. Yes sir. Akalulu katambudde katya? Akalulu twebaza bannasembabwe bannamawogola manye musaza liba mawogola okutuwa akalulu akandi mu bungi abandaba bayinza ogala ati ntaddeko ga lubindi eriiso lyange lirinamu obuzibu ensonga tebajja kubuuliriza nnyo naye bannamawogola batuwadde akalulu mbungi nnyo owa abanuupu independent buli kibiina kyabawadde akalulu okutali muvubuka okutali mukadde bonna batuwadde mbungi tetutoma era tetubabanja bo be balina otubanja obuwanguzi bwabwe. Bw'ogamba bo babanja obuwanguzi bwammwe bababbye manyi kati buli mubaka agamba nti bamubbye gwe bakubye akalulu akola ki agamba bamubbye n'ebiki ebikuleetera okukubba ekirina okusooka okwebuuzibwa. Luzza alina statement gye yakola n'agamba nti tusaanye tukkirize bw'ogamba nti nno bakubbye gwe lwaki tewabbye nawe n'osinga bw'ogamba nti nno tulina okukkiriza nti oli akuwangudde akweza amagezi mangi okukkira mu bufunze babasinziza amagezi butereevu ne babawangula ne batuwangula. Akalulu k'Essembabule bwe mugamba nti abannassembabule babawadde akalulu mu bungi olowooza obuzibu bwavuddewo kubanga muloozinga ekifo ekyo? Obuzibu obusookera ddala nze nja kubeera straight point omubaka ayinza obutabibagamba naye ng'ali grateful ne bannassembabule okumuwakana naffe ttiimu ye naffe tuli basanyufu tuva tetuli mu stress. Ekisooka experience mwagifunye titubadde nti bw'oba ozannya kaadi zo oli kale yatusinzeeko okuzannya bulungi kaadi ze ffe ezaffe byonna tubikoze naye kaadi mwazizanyisiza bubi at the last minute okitegeera mwayanguye okugyayo ebbiri ne mugyayo master ate oliyo n'asembyayo master kiri too late okugyayo master okitegeera so nze wenja okigamba bwe nti experience because ku ttiimu yaffe tekubaddeeko okugamba nti ye mukadde
Tubadde muna abawabula mwena mubadde mu wengi yemu. Tubadde tuwewabula naye ngambe ntya babonaga nti funye basentebe abakulukulu okutulambika nti kana akalulu last minute bakakola we bati nti ku ssaawa eri envanyuma nga batandise obba kyanga olibwakudde wano booti ne booti sege mwezi ffe twabeesinga wekabaka nti atisti bakabbe naye nga kali excess mwarwana kukola excess mukafune mu bungi era mwakafuna bakafuna mu bungi nemulwana ababba mu bungi n'ababba mu bungi kati baata ababba ne babbisa ekintu ekitali logiku naye ng'olina okikkiriza nti bababbye nti bakubbye ekisooka ku lunaku lw'okulonda lwakyanga olunaku olulala bwe kiri ngaera bulijjo we tukeera beejenti baffe twabasasula bulungi twabasasula naye akakodi akali eri kali wano beejenti last minute baabula baabawamba baabula bubuzi abamu baabula abalala baawambibwa bakyali mu makomero oba ebimu netutalinamanyi kitegeeza DR forms temuzirina bumpiipi wetujja kugamba we don't have DR forms ekimakinga akalulu oba na DR form kitegeeza omubaka talina gyagenda kuddukira na kuloopa tomanya ebintu bya mukama bisobola muyinza ozifuna DR form kati mwamanya mutya nti mwafuna obulumbu bungi nga ne DR forms temuzirina anti kati ekiriwo kiriwo ekiti system ebeera bwete pulira ojja n'owa Edwin n'omuwa twamala ennaku nga 5 tusomesa ba agent because olina okufuna agent ng'asobola okuwandiika 20 in figures and 20 in words. Yes. Kati si kuvuma naye kino kye kituufu abantu abamu babimanyi oba tebaasomako okusoma kwabwe kulina we kwakoma okitegeera kati ng'omuntu ayagala akulaga ayagala obwejenti naye nga teyasoma naye ng'ebisaanyizo bye mwagala abeere ejenti wammwe tabiina okitegeera kale yemu ku challenge mwafuna yemu ku challenge gye twakola gye mwafuna ekibiina ng'ekibiina kya National Unity Platform kyasindika ayinza okusupervisinga at large oyo yaani olwo erinnya lye nnyinza obutalyogera nebamuyita Nsereko kati Nsereko na twatuuka oba ŋŋambe ntya twatuuka era ndabyeko nekwefunga abo batubuuza SG Rubongoya ekibiina kyasindika omuntu oyo nga yalina okusupervisinga akalulu kaani ka principal naye ng'alina okusupervisingiramu n'akaffe ababaka abeesimbyewo kitegeeza ng'ekibiina kyasindikanga omuntu mu buli district oba bwe twandiise overall nti ono yakiikiridde National Unity Platform essembabule yavunaanyizibwa okulaba nga ba agent ba National Unity Platform bonna oba wa mubaka oba wa principal babeera ne DR forms ate omuntu oyo n'afunamu akatengo katiya n'abaako atayagala kuva nga yalya kiri kitya mumbuli ekyo ekiri ku ground kitegeeza ebintu ebikoleranga ku ssimu teyali ku ground ana munansonyiwa okwogera bino naye bye bituufu then ekirala trustness obwesigwa mu bantu ogambe otandise otugamba abantu babawadde akalulu kitegeeza bantu tentegeeza tiimu yaffe nga we are trusting each other naye kati the people
betwafuna okutuyambako okubagatako mu ttiimu yaffe ku ttiimu yaffe Trustinensi yabula last minute yakola ki n'abalyamu olukwe yabula because tosobola kuŋŋamba nti omubaka mu bubaka bwe kwekuŋŋaanyizza ne tukwata mu nsawo yaffe ne tubaako ze tukuteerako ne tugaa zino zaaba agent twagala DR form zizaffe buli agent abeere ne DR form noyo mubaka bamuyita Mawanda Muhammad then ne wano ate ono yatambulanga ne Ninalozi yani waliwo eno gwe yayitanga enzitiro yawe eyayambalanga akakokero Semata akalulu baamusuubula n'avaamu wenjo kugamba yakavaamu nga tetunnakayingira akavaamu wabula weeks nga 2 nga tetunnagenda na mu Christmas n'akata n'alangirira ku ballot yabaddeko yasigalako teyawandiikira kibiina kuwandiikira electoral commission ye yavaamu n'ayita awo n'agenda kati tetugaa kati tulina obyekwatiramu jukira kati system gwofunya gamba agent appointment letters ez'aba agent olina omuwandiikira appointment oyo agent wange batugamba olina ziba ku last minute because eri kyenalaba sente ensimbi ate omubaka yatalinamu omuntu ajja genda ku kyala agambe nze agenda okubeera agent wanina Rose bamusuubule ze mutamanyi kitegeeza nti oba bajje nga babuuzabuuza wano Kyagulanyi yataddewo baani beegenti be mutabani wa gundi ne wa gundi be bagenda okubeera beegenti baabwe ne babalya ne babalyawo oba ne babasuubula tebabasuubula bababuzaawo bubuza kati ku last minute we mulina okukola ki okuzigaba ate ku last minute mulina okunoonya kiri gundi kyenagambye alinamu ku kalaamu amanyi okuwandiika amanyi okubala anaabeera wali ogamba presiding officer nti nedda oyo omuwadde obululu 2 alina kutwala kamu naye okusinziira mu byonna byendabye omubaka yafunye experience okitegeera kati kyekiri kyendandise nakyo experience wagifunye muwayize n'engeri gye babbamu akalulu kati ate ndijja kati mukubba akalulu kati violence atako violence ya security baba kubamu ku miggo emmotoka zaali nyingi ezitaliiko number plate even ne mu meeting eyasembayo okutuula ku electoral commission nga ababaka bonna babayise ebibuuzo bye twasinga okubuuza returning officer Mami Gracious bannange tugenda mu kalulu oba mugenda mu lutalo koze emmotoka eza security nyingi nnyo ate tebali mu uniform beebika mask teziriko number plate emiggo gy'owulire okirege ate ffe twali tusula omubaka yaasula tiimu tulina we tusula so that we batulya omubaka ye abaseefu we bali omubaka ffe tuba seefu ebyensula tugenda bituukako kubanga waliwo n'ebyogerwa kati nga we tusula ne opponent waffe tiimu ye weesula naye ng'olaba emmotoka zaabwe tezikola ki tezirina namba puleti bagenda okubabaka mulaba tugira abasajja bakulabe batya ekiro tugaba obudulu webusimbula okutwala ku polling stations bwasimbula kiro kummeka twagendawo sanga 6 tuba twakatuukawo nga maje volotayari ne batugobawo era emmotoka yaffe ne tugijjawo
ngwe namba plate yabwe eyafe ilala bamanja ko namba plate yembanga bali kusukka ki omanyi omupiira waliwo kimu wontema Edwin oba n'onkolako effujjo aye sijja kukuddiza defu abaada bakaadi oba suspension teboola nti oli eyasookerezza mwenna babawa kati ffe twagamba tubeere law abiding citizens byonna tugenda muki mu experience kati naffe ekiddako tuba tukitegedde next time omuzannyo gukola ki ebox zisimbulawo waliwo ezisimbudde nga zikyamawa zikola branch off zikola branch off kuba police station zanjawulo ulira zikola branch off zitya zirina bwe zituuka nga balina abantu baabwe ne bakiikinga mukwate mutimpinge nga babbolo kaani kanina loozi ka principal kaani babba akalulu k'abantu pozi kati ngenda kukubalira eri owannamugga waliwo eyali amwesembyeko bamuyita Daisy Byuma wano owa Sodo eyaliwo Semata yavaamu eri eriwo emiyaga waliyo Lwashande Sekikubo ne Nina Rose ogambe yaliwa bonna tuwuliriza wonna n'owannamugga Namugga Daisy Nina Rose kitegeeza baali basatu okitegeera principal Namugga ne Nina Rose kati nga bakolawo bwe bati bana ne Museveni eya president gye basooka nga tebakuli bulungi ababa banja bakyakuba tukyali ku nsonga ze Ssembabule okulaba nga tumanya ekituufu lwaki omubaka Nina Rose aluzinga akalulu mulema mutya okubanga mumanya nti gye mugenze waliyo emmundu waliyo okubba akalulu ne mulema namwe okufuuka ababbi andi Edwin kyekiri kyennagamba jjukira oli mupya Mutindu system tonakola ki mwaito naye mubadde mubiwulira wuliriza omanyi Edwin ekintu kiri bwe kiti omuntu wakubira nagamba nenkuga Edwin jangwe Ssembabule nga bankuba emiggo ayagala banzitireeyo era kyekyaŋŋaana okujjayo kitegeera so propaganda mungi ate wootuuka ku ground biralamu okitegeera bwekiri kati ffe ebbanga lyetumaze Ssembabule ng'owulira abantu babasiba babakwata babawamba naye nga neffe ku ttiimu yaffe tebatukiikangako paatyo mwengamu abantu ngaffe naye ab'okukyalo bali eri abalala okitegeera nga be bawamba tewajjangako oli n'ogera ku ttiimu yaffe waliwo amiisinze waliwo amawulire agafuluma ne bagamba nti omu ku bannamawulire ba Nina Rose ku ttiimu ye bamukutte yali ani wefulumawe nga muli mu kalulu kigajjukira bifo nga tebannamugoba ku mukolo temulina gwe bakwata bakwata balala ndowooza manyi neeri wali abamawulire baayo be mwali mukola nabo kitegeeza kuli gwe bakwata I think but saakikiwulirako ekyo ekyo kiteredde teri munnamawulire wa Nina Rose gwe bakwata ng'anoonya akalulu nze abadde wamawulire wa Nina Rose anti batugamba ku ttiimu ye ku ttiimu ye tubadde anti tubadde tukola mu shifts olumu wembaddeko e Kampala akolawo naye nakola media party yange okitegeeza tewali munnamawulire Nina Rose gwe bakwatira Ssembabule ekyo kivuddewo tubeere ku kiddako Nina Rose anoonyeza akalulu mu prosesi y'okunoonya akalulu bamugobye ku mikolo ki ekibagobya ku mukolo gwe mwaliko kakatambi katambula nga bamugagenda ne bamugobanga enkoko birabyeko ne gundi ng'abyogera senga asidi ne pengepenge baabyogera akatambi tewakalaba nga bamugoba akatambi nze yakakwata nga bamugoba vidiyo nze yagikwata era nze yagiposti n'ogita n'engita twali tugambye tetugita naye omubaka nali mugite Sanchez gwakulira ekyo
you decide as you. Nsalawo n'ogita. Nenjita. Nokkiriza okuswaza omubaka. Ekintu kiriwo ekiti si kumuswaza. Ensonga z'omubaka Nina Rose zo mukyazitegeere tukyazigendera ddala mu maaso okulabanga tumanye ekituufu. Tubadde ku nsonga lwaki babagoba ku mugolo ne bagoba omubaka ne bamugoba ng'enkoko ne musalawo kubanga ane mbadde njagamba waliwo twali tuva ku RRM jukira nze nali ffenga abali mu motoka twali tetumumanyi naye nga Nina yamumanyi kati muzeeyi Matiya taata wa Nina Rose agamba waliwo akunoonya nti araani nti oli gundi cousin brother wo namugamba neka mukuyitira okole ki oyogere naye kati yatumugamba muzeeyi ffe tudduka bambi munyambe nga amuyita ng'omukulu ajjayo abanemudeko kibiri beebuuzaako awo n'amugamba ennaku z'omwezi bwezi ti nina omukulu nkuyise ne muzeeyi mwikoze eki muyise naye invitation zammwe genda ziwa anko zite anko muhinja genda ziwa oyo bambi nsaba kola olunaku byonna by'oyina okola eki obyerekerezo gye mugawa nowabagize famire bayinza okuteekawo embeera bw'ate omwana asimanya ke yayingiddemu ebino biki biki yekola ki yeeraza aganye okujja ku mukolo confirming omukulu tuwandiika ne mukatabo nti ku lunaku bweruti honorable ali off agenda ku mukolo kati kwola olunaku lwennyini lukeera tusasula drive yaffe because ffe tubadde tukola campaigns tubadde mu drive ng'omuyimbi wabeera tugivuga paka lw'emiyaga mwali lw'emiyaga gye twali tugenda kati tuba tuli mu kkubo tugenda mpulira electoral commission batukubira nti eyo gye mulaga maapu yammwe si gye erina okukola ki okubeera road map si gye mulina okubeera indako ku mukolo mwagugendako ne drive si gye mulina okubeera era lwashande abeetegekedde okitegeera mpulira sogoleke ku mukolo mwagenda nga mulina drive before I'm coming there kati ng'onayebo abaana batubuuza twajja mu butawuni kati obutawuni bwe tuvaamu tubaako abatwegattako bamanyi ababoda biki omu babiri okitege mpulira onayebo kyekiganya tubagamba naye tetusobola kulisikinga genda lw'emiyaga eri mu tawuni yennyini lwashanda akola kyabasajja be bakoze batulinze okutusakata emiggo so kulisikinga obulamu bwammwe because priority y'omubaka ebadde is okwekuuma nga mwenna muli wamu nga tewali kitu because tubadde tujja kosebwa nnyo oba nga tunyoleddwa nnyo nti gundi baamukubye because yabadde naffe gundi baamukutte because yabadde naffe kitegeera nga tumugaa tesobola gende nga abaana mutidde ffe twamanyiire emiggo gye tugende nga tubagamba nedda kitegeera kitegeeza mmwe abanoonya akalulu mwatya okubwa ate bo bagenda okuba nga tebatidde ati nga ate nekira amateeka nga temukkirizibwayo jukira weesimbyewo ovuganya ku Nuupu ekintu kyonna basobola okugaweyo kamenye etteeka mu mugjeemu omukalu nkitegeera nga byonna tukola ate nga byewala hours kati nga Nina agamba obwedda ddadi ankubira anjijukiza omukolo gwa leero tukwate ekkubo tugendemu ku mukolo okitegeera nkitegeera muganda eyo naye bwe twasasudde drive yaffe etufe bwetyo olunaku omukolo tetugugendako mwagala ogaana omubaka ogenda ku mukolo ngagamba mmwe tebajja balaba bubi nga nze naye nina okugenda ku mukolo naye nze nina okugenda kuki ku mukolo tugivuga nga tugaba abadrive mwe musigaye nga mukuba drive muno tukadduke ku mukolo tubeere dakiika ngaago naawe tuveeyo temu tubeegatteko because road map yaffe yali esoma Sembabule town council ng'ate omukolo guliwa
omukolo gwali musemba bule mwennyini naye nga guli saidi z'erugusulu bayitayo lugusulu okitege nga onayebaga driver tuuse emmotoka tugivuga kipayo payo paka ku mukolo saa zaalinga 8 kati tutuuka bwe tuti twasooka ne tubula ne tubuuzabuuza yaga omukolo guli eyo ne tuvuga olwadde olunaku lwajja lutambudde tetukola ki tebitegeera ebintu bingi bizze bituukawo tetubitegeera waliwo atukalabudde awo tugenda tutuuka ku mukolo tupaakinga omubaka avaamu entrance eringa eri wali wansi mukolo guli ngawa kati jukira omubaka aga Sanchez waliwo ne tiimu endala soke mugende mukole ki pimemu mulabirati gutya kiri kitya bakansala be basooka okuvaamu mbaka yalina bakansala batambula nabo olwedde twavaayo nabo eri be kitegeera be bali batutambuza koze era yababuuza mumanyi gye tugenda eno newano batugamba omukolo guli eno bwe guti na bwe guti kitegeera tukubira oli gwe bagamba okuwa invitation zaffe anko nga wamma mugende omukolo tegusobola kukola ki gubula tutuuseewo ku mukolo bano abaga Sanchez Kibuule ne Shamix ne Kibuule be bakansala besimbye ku firi LC firi mugende mupimemu bo baavayo bambadde obukoofiira sambala kakoofiira ne ku ttiimu yaffe tukimanyi tokambala genda ayinza ensigala wabweru bwenu bali bagenda wali entrance babaga sebo munide mulagawa baga nga babaga Nina Rose is invited here Chewe Nina Rose gaso kawa kwa yogedawe biwa kati nze ndaba embeera ogisomamu ogamba naye tulaga nga si birungi nga Nina mbuuza waayi bulati kiri kitya ate ndaba bali ate betusindiseeyo ate babakudde amataali sibitegeera nga bamala bakomawo bagaa kirabika wetuzza siwewaki siwewatuufu ng'omusajja bujja obwa security buli muleeya hi guys how are you? No, what is the problem? I saw you having a scuffle with our team. Agamba, are you invited? Yes. Yeah, yes, we are invited. Ruaga, but was the name of Mita Nina Rosa, Akolati? Ali wano mu moto. Mukatumulabe. Nina asenda biram. Abawubirako. Gamba, we didn't expect you, but the task confirm. Nga baddayo munda. Nga bakonfaminga. Nga babuuzabuuza. Ebala w'amatiya biti. Aga kale ajje. Kati tukyuse emmotoka. Eyingira munda. Kuba tuyingira. Ne babulookingawo. Nga bategeeza ki olwo? Kyawo sibimanyi. Ngamba Brad, mugamba manyi nze muyita Brad. Nga Brad. Nga nepimyemu guno omukolo. So tulabisa. Ndabe mnaje watadde okukole ki? Tuyite mutuddeyo ku drive yaffe. Nina agamba kirabika muteba bategedde oba mwogedde nabo buki? Bubi. Awo naye empozinga sizinga fire. Omuleka naye asooka yeerolezeeko. Kati ddayo omulala ng'ajja. Nina Rose Nina Kankunda. Muwala w'amatiya bikiboogera olunyankole. Ajje ayingire. Ng'omulala gatayingira. Okitegeera. Ng'era musakkiriza omubaka abeeraawo. Kati awo. Tugamba bannaye tukyuse emmotoka tukole ki? Tugende. Tugijjayo. Katuve esonyi omukolo gw'abaano katugende. Tuba tugenda bwe tuti. Nga batuyita. Nti mujje. Awo omugole agambe kiriya. Mujje. Atugikyusa. Nga mudda ku mukolo. Mugamba naye olaba. Tufukire nti
endabisa gye batulabisizaamu wano oli star ate olina mubaka musodiiza omubaka bato tugende nga mubaka agamba atyo bagamba omulwanyi talina kukolaki kutyako bakansala ate otugize kati ffe ku tiimu tuli bana driver n'ababiri nange fe abaweza abana bali bo tubamanyi bumanyi nti ki bakansala ba ku kyalo tuganefe naffe abana tubadde tukoze eki tutidde eno batugamba bakuba emiggo ninaga omulwanyi talina kukolaki bakansala bamuwaga soko nkubaka ndabira ddala ng'omubaka bamukumiggo wulira nga tumotoka tugiza advance kubita emboozi pakinge wano biki nawaga naye muyingira abantu abo babiri nga nina abagamba I can't enter with two people I have my DJ because ninza okubakubamu akasi ekirawo omugole ki anko wange so ngenda kugenda n'abantu abo basatu owa kamera wange DJ wange nange ne bawunsa wange be bantu basatu naye wakuna ngabe awo neddabe omulala akkiriza omulala takolaki takkiriza kale tusooke tunoonyeyo akatebe akaaki akokuna agenda biki olabye we bagenda okutula nti kati ninaga kansala kibuule ne Shamix ne Sanchez musooke eyo bo bagenda nze mbavaako mabega mukama wange waali otava nankwasa ssimu we yankwasa essimu kyekiri baagundi kyadde bagamba nti twamukwatira mu filter essimu y'omubaka nze abeera nayo we yagimpa ne mugamba naye essimu ngejjudde space nedda kwatira mu TikTok Gold Coast osevinga mu Drofty kati nze ebya TikTok ebimu sikolaki tobimanyi sibimanyi nnyo ngamugaye kale nga tuyingira batutwala bulungi nnyo ngabo omukolo emusaaga baba naye lesi welcome aspiring embeera nemugamba oli akati embeera wano wetuze akakofira akakoleki kajeeko oba wetereze wano ng'agaana okujja namugamba omwana oyo oba tukyuse mukozi zino engoye tuvudde eri oba tuwambale endala kasita wano tetugenda kukolaki kulwawo wano tetugenda kulwawo ngira ninaddako nze muvaako emabega nkwata vidiyo ngira gyenkwata gyensevinga mu Drofty erimu firuta senga asidi agamba omubaka mwamukwatira mu firuta kitegeeza bipange kati nanti nkubuulidde ensonga lwaki mwakwatira muki mu firuta esimu storage yali ejjudde nemukwatira mu Snapchat oba TikTok kati netukwatira mu TikTok oba Snapchat kati tuyingira batulaga owokutuula nze situula nayimirira babatuuzizza mu maaso twasanga bali mu cake moment by the way basala cake batutuuza wano maaso bali abasatu batuula bagundi babiri negundi kati bawusa waffe bamuganye okyeya okuyingira we tugambye abantu abo mulina abo tujja bakubirawo n'emiggo ye ng'apowadda mu mmotoka tukira yange nali mu mmotoka ndayidde nti nyinza okwepimamu wano nesitagenda naye namaa neŋŋamba waayi kamukwata vidiyo omubaka agenze ku mukolo batwanirizaawo emusi agize biki batuwadde obutebe nze nyimirira wali asayidi emiraawo kati ayita moment ndaba omukazi ayimiri ava emabega omukazi kyolwo omukazi oyo yasituka amugamba ajja amukoonako kati nze obwongo bwange olwamanya ninga kankwate sengaabwe ng'amubuuzaako ng'omanyi sengaabwe anaŋŋamba nti vidiyo nga bambuuzaako senga tewagireese nga ngenda mu TikTok ti ng'oyiwayo nateeka kati amukoonako nga asooka neyeepoozinga bamukoonako teyenye yefudde atawulira naye ate ono amukoonako ndaga gwe bakoonako takola ki tekaba kati sibitegeera
Ayi omutima omulala guŋŋamba oba bamugjawo bamutuuze ewalala mabega because era n'omukazi yali agamba simanyi oli mbishane oli mbifaananyi ebya keeki ng'omanyi bamugjawo olw'akakofiira ke bamuteekewa mu position endala kati olwo nkwatayo ne moment n'omukolo abantu eri mu tenti wano maaso ddiko abali ku keeki bennyini mukige nyeri kulaba oyo omusajja ka Buganda ayimirira simumanyi ayimirira ngamba kati ngamba kirabika bajja engeri gyali owa family bamugjawo bamutwale wali ku keeki basale olwo ebirowoozo bikola ki sajja ajja bamusitula bw'ati ngamba kale amusitula omubaka olwo bamutwala amunywereza ddala bwenti kati oba wanyenga kati vita etandise enkwata bwenti ojjayo ekyokulwanyisa ky'ekibiina esimu yennyini mbadde ndikodinga bamusitula vidiyo ngistopingirawo ngisevinge kwate endala kati ngenda okulaba ate bitabuse neŋŋamba sooka onyweze property nyweze simu bwenti ebyokurikodinga bikola ate byakomawo mutandika okwepimapimamu ani andi wano emabega si kubanga naye bakuyoola ndaba bamusitula baba bakamusitula we bati ono kansala Shamix yali wano kumpi n'ettenti bamupata oluye omanyi oluyeko omubaka bamukuba oluye kansala omanyi oluye olugirako ekigambo lwaki muzungazunga bagwa mu butebe n'alunkubye n'agenderako bwati bakuba kansala nemanya kati erino byaki byaddala neddamu nepimapimamu amaaso gatunula ku mubaka nange nepimapimamu bwenti esimu ngitadde musawo sikuba bagabuuza lwaki olikodinga omulala ye gaye era ne mu vidiyo mwali omwo yali mweru alina akalemu why is he recording yukirabe wali moment nti ndikodinga ye agiramu emotion nti nkyalikodinga mbuliraawo mugundi engamba nina tuyitemu bamuleeta ndi steps ahead kati oli kansala y'omulala ogwo bamaze okukuba empi ye bankubye agudde kati oli owokubiri tubuule tuli mu maaso akoze eki adduka eri nga wali exit kati olwo ani akuba kansala empi ono omusajja omulala omusajja bali muleeyaawo kati oli ye tunula bwenti ndabe owokubiri aliwa kansala abasajja bava mu keeki wali abo babadde kusala keeki wali ne bavawo omuniga yajjukira ali nga wonna atunula bweti nti tunudde wenti bamuva mabega ne bamukubira obugaalo bendi bamukuba nagira bwati ngamba kati olwo naye this is our decision whatever happens yasalawo nga ye okwekubya empi yasalawo nga ye kitegeeza omubaka okutuuka okugwa mu mbi ezo zonna lyali ggume lye tufuluma muddukayo muvaayo ku mukolo ngadde eno namugana edda tulina kudda wano nga wawuze tusanga nemugaasoka ompenga enkonde ne babatwala nga kakaaba abaniga banoonya miggo babakubaonyerayikidde ekintu ekyo emmotoka yaffe okugyonoona kyemuva temadduka nga mudda ku mmotoka ow'emmotoka naye yali ategedde omuzanyo gwensanga mu kkubo gwenkolaki gwentomera kati olwo baweyita babivuddeko bajja waki mugoba omubaka waki mugoba wamaffe tugenda kulonda biki nagamba mugira tewali balance nga batandika abakati tugenda kuddayo tutya ninira tetugenda kuwa akalulu bakoze nno kibaswaziza kibiyo n'omulala najjaawo omunyankole biki waayogerawo mmotoka tugivuga muvaayo yayogera babakubye abadde kugulaawo ntunula kubebayisizaamu
Ifenseko. Oseka moga mukama wange bamukubye. Nseka. Oli akabaliso. Omulaje akaba kizigiro wa. Nze tebakuba ne bandekaawo. Balina tusasulira. Awaga nga tumugamba bakubye ozizaayo ki. Omubaka ajawa asirise. Nze ndikama nnyo. Oseka mukama wange bamukubye. Ekituufu kirinde ebyembi bitakera. Nga abaali bategedde ekyo mu maaso nga twegira mudde emabega ku mutto. Emabega tuli mabega. Omubaka eriiso waaye. Tabadde ki? Nga mugamba emputuze abamukube. Buli babi nnyo. Mubakuba mukama ono. Asanga batandika okusekaseka. Yaffe tutalina kitukweka. Tunyumya. Kibadde kitya? Sanchez gwabaddeyo tubuulire. Ngamba nyumiza. Otuuka ku paati y'omubaka bamukubye. Nga bagamba omusajja aleese oluyine lukwata buladi wasowa. Kitege. Tuvuga paka mu tawuni tutwala oli. Oweriiso mu ddwaliro. Awo buladi akubira muzeeyi yamugamba banteera biki. Namugamba how comes? Kizze kitya nga munyumiza. Ati ne ako ekyatwewuunyisa ate bantu. Teyaliyo. Taata wa nina? Teyaliyo. Oli gwe bawa invitation eza. Naye teyajja ku mukolo. Kati oba mwali ku mukolo mukyamu. Gwali gwe. Because nina yangamba oli omukazi mumanyi. Oye yasituka. Kampala omuwala omu abadde ku bakeeki. Era yatula n'aga hi Nina how are you long time. N'ababuuzaako. Chege wanonga Nina yingi. Chege. Sebyomukolo we are invited. Beba abayita. Beba tuyita. Tosobola kujja ku mukolo. Naye dress code ye yabakubya. Tosobola kujja ku mukolo. Kati omubaka tuddawo bajanjaba watugaba naye bannaye temu yange munswaza tuki temuli serious bannamwe babakubye museka nga waayi bikibatize kyebeereka wedda bo bennyini nabo oli munne wedda asekerera oli nga tolina engeri gyoziba munseko omulifa mu motoka yaffe wadde balwali linako wadde balwali oba omubaka teyayagamba direct nti bakubye museka. Era naye yagamba bamuleese oluyiruze naye terumukutte. Ate lwamukwata. Wano. Andi jjukira oli waba abadde. Ate kuba oli musiru. Oli waba aluleese wano. Oyagala kwesasula ze babakubira Sembabule. Oli waba aluleese wano. Kwata wano. Ate kati jjukira ne force. Because era yali aluleeta bw'ati. Yeewomamuuko. Ng'oli omulala wamugaa nedda. Don't arasa. Babagobye ku mukolo mugenze mujjanjabya abantu bammwe. Era omubaka babasasula bbiri eyabali. Omubaka webale kuba muntu mulamu okubanga abantu bo ne babatuusaako obuzibu wabafuna. Katambula amaanyi buli munyankole buli adde atagenda tulonda n'agamba ate bakoze kibi nnyo. Kale ensonga za Nina Rose zetukyaliko okubanga tuba avudde bamukubye ku mukolo obulamu bweyongeddeyo mu maaso. Akalulu tukagenze mu Kalonze bababbye. Olunaku olw'eggulo Senga Acid yavuddeyo n'afulumya vidiyo. Bababanja ku hoteri we mwasula bababanja temwasasula. Lwaki mwaleka amabanja ate ng'otugamba muli bulungi? Ani atubanja? Hoteri agaye bagiyitaani Ochadi mwasulawa. Nze ngamba bino ebigambo wammanga buli abanja akube kwene ennamba 07554 nera 554 26 buli agamba nti abanja Nina Rose omubaka Nina Kankunde oba Nina Rose nga byakalulu kuba n'ekiro kigambibwa nti aba agenti bammwe basigaza DR forms lwa nsonga temwabasasula. DR form basigaza za principal sizaffe ezaffe nkubuulidde
Namugga we yamanya nti abaana be babakwata. Abaana abamu beepimamu ne baddukawo. Abalala n'abawa order obutasayininga ku DR forms. Yensonga lwaki temwaye na DR forms tetwazina. Eriwe emiyaga bo babakwata bukwasi. Ba agent ne bagenda. Era mwali mbasasudde. Era ne kakati gwe bayita Hakim tetumanyi waali. Oya Hakim waliyo ne Ana. Ana naye alira ku nsiko twamuleka Sembabule mu kifo ekimu nga tumusasulidde abeera kaawo nga bamunonya be ate balirwa emiyaga. Kitegeeza mwamugjayo eri okutaasa obulamu obwo. Kati ebigambibwa nti no baba banja emiyaga kyali bwekiti nga bajja nti banoonya Edwin bajjamu olujja olwo n'eddirisa ne bakujjayo nga tebaliiko nti oba ki. Bino byenjogera byatuukawo like 25 houses ennyumba z'abatuuze nga nti gundi gwe twagala oba mugisibye nga balukuulamu nti oyo yasinga okutambuza enjiri ya Nuupu. Mu bufunze bwali bwakuzikiza bulire lya Nuupu mu Sembabule. Kati ekyo Sengasidi kye yayogedde omubaka wa Daasula siwe tubadde tusula. Mwaka wa Daasula wala naffe tusula wala. Bali abadde basula ku Orchard Hotel. Omubaka kitegeeza bamubanja bituufu. Omubaka tebamubanja. Mubaka adda asasula bulungi. Era yavuddeyo tebamubanja. Nennannyini kifo bamuyita commissioner. Musajja yasavinga government eno. N'agisavinga bulungi. N'afuna ettaka mirembe gye. Ettaka ddene. N'ateekako olumuze. Ne buli lunaku omusajja oyo abadde ajjawo. N'abuuza ku mubaka. Era gwagamba nti omubaka bamubanja. Omusajja oyo commissioner yatuwa 2 extra rooms, 2 to 3 extra rooms. Olwokuba mubadde musasula bulungi. N'agamba zino siza ssente nzibawadde nganze ku bwereere. Muyo gireete esule wano. Naye olw'obutagala ttiimu bakwatira mu kifo kimu temwazisulamu. Waliwo abalala bajja ne basulawo abajja okuva e Kampala tukolere wamu okukuuma akalulu. Okitegeera? Ne bajja ne bakola ki? Ne basulawo. Oba abantu tebamanya nkolagana eyo nga kibategeka bagamba nti mutasasula. Kati simanya ani yali kinze information eyo. Kuba senga bwabanga kituufu yasulawo. Wembirabe naye kubira omubaka. Omubaka n'akubira nannyini kifo. N'amugamba oyo yenna yagatambuza amawulire. Mumumbuulire musuubinge. Sengasidi ali bweru agenda mujjawo. Nze nannyini kifo sibanja. Afulumye public statement atubuulire. Era sikwenaako kintu kyonna. Ne tubadde susula ffe. Iffe. Nga ttiimu. Naye tabanja. 37 bazikwasanze. Nenziwa manager w'ekifo mugato tubanja. Balance abadde asigaddeyo. Ne tukwata emitwalo 3 eza breakfast we tubadde tulya breakfast. Kworo. Emitwalo emeka? 3. Ejali gibajibwa. Kworo gye twalya. Nazo ne muzisasula. Nze kennyini nze yazimuteera ku simu hajati. Kitegeeza nina agenza okuva e Sembabule mu kalulu. Talina bbanja lya muntu lyonna. Buli omu amusasudde. Kati gweyo n'agamba tovala nkuwadde namba. Soko giddiremu abantu 0755 nga oli agamba oba oli eyo ng'ogamba nti nina Rose omubanja muze kalulu e Sembabule kubako ye namba. Era n'omuvubuka eyali aganidde DR form omusirikale baaliwo n'omusirikale n'agamba sibawa DR form sigenda basayiningirako nga temunnampa ssente nakwata ku ssente zayo emitwalo 2 n'enjiwa omwana. Kati gwe n'agamba nti obanja kuba kwene ennamba y'essimu 0755 4 nera 554 26. Ndowooza ngena kubanga tusukakaawo ku nsonga ze Sembabule omubaka ye batugambye ali mu mbeera nnungi era nga sawa yonna yonna ateekateeka okuba nga akola official statement mu ebyo ebyavudde mu kalulu nalabyeko ng'agamba tatoma ab'e Sembabule twafuna kandi baamuwadde naye baamubba
anti uli ini uchichakiriza anti bamubba kyaliwo esimu yayo akuba olizambuko yagina kulwokuna kwennyini kyaliwo ekitu twali ku tale center waggulu inze n'omubaka twavaayo saa 11 ez'okumakya okay editorial officer yakola bwati yasoma nga wona agamba nti ngenda kuwera example ku Kampala tugeze osoma Kashami mu Malende tugereza nga ensonga we zaali ku Bannalukola ogwannalukola sinna bimanya nnyo naye kati tugeze nti Kampala abaamu Gundiki Kampala alimu Makindye alimu Kawempe Lubaga byonna biri mu Kampala kati gwe nokeera nga gwe returning officer nga wobimenye Makindye Lubaga Kawempe nojja nosoma ebyerubaga nga nina wa ku polling station 10-19 ezini mu Lubaga for example nosomako polling stations 2 novaawo awo nakuwulira ng'okayana ng'ogamba lwaki ebintu ebimu tebabireese okitegeera nosomako 2 ate nga nawaawo 2 gw'osomye nina yalidinze novaawo awo ate n'ogenda ku ba Lwashande noga bino byebyeru emiyaga Lwashande Lwashande bweziti Sekikubo bweziti okitegeera Sekikubo 00 biki nasomako polling stations nga 5 navaawo ate nadda okitegeera wa president singa confusing awe bababbira kati awo ate n'amaya n'akomawo n'agamba kati bino bivudde eno Maugola West nina Kankunda bweziti ku polling station 42 nasomako polling stations 10 naye gwero ni maka anyirira okitegeera nasomako polling stations 10 obudde ne bucha naga tugenda kuwumulamu enkya tunakola ki tunatandikirawo enkeera olwa Friday bucha mbuza Enoko WNBS owa ekiri kityawo nti bali mu kuteekateeka ngalo baba byakalu era n'ekiro twagenda okuvaawo ngaliwo forms endala ze baleeta obuleesi okitegeera ensonga za Nina Rose mpanvu nnyo naye nga ekisingira ddala obukulu nti omubaka akyali mulamu era essaawa yonna gwe yali amukozesa mu kuyimba akatabo kakyaliwo bapulitiza akapya omanyi n'akala akantiisa omubaka we yalondera bamuwangula nakakati tebannasoma ebyavaawo taata we yalondera tebannabusoma Kyagulanyi afunyewo 3 Nina Rose 00 kitegeeza ne taata wa Nina Rose teyamulonda ati bowe bagamba kati Kyagulanyi afunawo ati 3 aye Nina Rose n'atafunawo ebirala kisa kya Mukama yabisamba yave egomba najja kuba n'abakuba n'emigo tetugenda kubanga tusukako olunaku olwaleero naye taata olaba taata teyalonda mwana we mubeere bulungi abakimanyi nti muwala we wawangula naye abakoze eki abakyusizza obulamu mubeere bulungi mweraba